Wennyina Honorable Muwanga Kivumbi kuliko n'omusaayi kuba baatukuba amasasi batuttira abannaku nzibattamu nnyinazi Aisha ne buutusi zino zinalimu kuliko n'omusaayi nawe olabawo bwe guli. Olw'omuntu waffe Honorable Muwanga Kivumbi bamukwata kati obusungu n'Obuganda nvuddeyo ng'Abaganda okusiba ekyo ekifundikwa okulaga obulumi obuli e Butambala. Olw'omuntu waffe bwe twalonda ne batubbira akalulu ne balangirira omulala ate ne batuttira abantu baffe ate ne bamala ate ne bamukwata kati bwe busungu buno. Mpulira essanyu wadde tekinaggwa naye mpulira essanyu kubanga avudde munda azze wabweru. Mawanda Paulo amannya gange nze Nampijja Susan. Mukama ansaasidde si busobozi bwange si kisa ki naye wabula kisa kya Mukama. Era kuba nti embeera y'ekkooti eno si nunga mu bulungi si nambulukufu bulungi era n'environment nga bw'ogiraba abantu bangi abaali badde baagala okujja wano babalemesa. Road block eri ku kkubo tebakkiriza bantu kujja eno abawagizi ba Honorable Muwanga Kivumbi n'abalala ng'ate ssemateeka mu nnyingo ya 28 nga nti emisango bwe giti gijja kubanga mu lujjudde public ejje ewulirize erabe ebigenda mu maaso naye abantu nga babalemesa emmundu ziringa emmundu nawano wennyini nga wetutudde mu kkooti nga mulimu abeekapisa emmundu bali munda mu kkooti balina emmundu abalala bali mu madirisa waliwo abaddaawo nga yenna yeetimbye ebintu ku mutwe alina emmundu ajambaza engoye ziringa ez'abantu ze tutalabanga nako kwegamba nga bataddewo embeera ey'obunkenke mu kkooti nga tuyinza kugamba nti awo waliwo obwenkanya. Embeera enaabeeramu obwenkanya erina okubeeramu freedom, eddembe ly'obuntu teteekeddwa okubeeramu tension bunkenke naye kati obunkenke bwe batadde wano okulemesa abantu okujja wano ng'ebyo si bya bwenkanya era nga biraga nti wajja kubeerawo bwenkanya mu mbeera efaanana. Okusaba omulamuzi nti tukolenga kkooti kyeyakozemu nga judiciary kyeyakoze mu musango ogwawo n'omutemu ayogerebwako ow'eggaba. Kkooti yasazeewo neega nti keesituke egende mu bantu gye bali kubanga article 126 ya ssemateeka ega nti power judicial power is derived from the power of the people. Buyinza kkooti ebujja mu buyinza bw'abantu era erina bukozesa ng'abantu bwe baagala. Era article ya 28 neyogera kuba nti abantu balina okubeerawo nga emisango giwozesebwa. So n'olw'ensonga nga tulaba nsonga lwaki omusango guno tegutuula mu maka ga Muwanga Kivumbi ebugoye we battira abantu wennyini ng'ekyakoleddwa mu musango gw'oli omutemu wa gundi mu dekeya ey'eggaba. State eraze nti bo bakyagenda mu maaso ne investigation simanya bateekateeka kumaliriza committee of papers era ne basabayo wiiki endala 2 nga balinga abagamba nti bo bakyalina obudde bungi. In fact muwabi wa gavumenti atuuse n'ogga nti kino bakikoze na mangu nnyo naye n'empapula tebannazireeta eza komito eziweereza omusango mu kkooti esembayo mu high court naye ng'ate bye boogerako byaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 January. Kati kikwewuunyisa okulaba nga state batuta obudde buno bwonna naye ate n'ekirala kkooti yalagira nti batubuulire ku buli stage we batuuse mu kunoonyereza n'okutuusa kati baagaana. Ne bye twasaba kkooti n'ebikkiriza nti babe nga batunnyonnyola ne bagaana. Era ffe twagala era kyetulemeddeko Muwanga Kivumbi akole statement ku biki ebyali ewakaawo bye yalaba n'abajuliza abalala
abalaba ettemu nga ligenda mu maaso bamanyi ani yatta, bamanyi ani yakuba amasasi, ne gavumenti emanyi ani yakuba amasasi. Kakati baganye okulikodinga statement ya Muwanga Kivumbi n'abajulizi abalala abaaliwo ne families ezafiibwa abantu baabwe baganye okulikodinga statement ezo. Kakati okunoonyereza si kwa bwenkanya kubanga tekulaga sayidi ey'abali abaatebula tekuginoonyerezaako. Ekyo ffe tukiremeddeko bw'obanga onoonyereza olina kunoonyereza ne ku bali abatta kyekisinga obukulu kubanga twogera ku bantu 7 abaafa abali mu charge sheet. Ani yabatta, ani yakuba trigger, ani yapulinga trigger n'okutuusa olwaleero atalimyanga mu kaguli. So ekyo tukyakiremeddeko era twagala state ekinoonyerezeeko. Era state yeebale okuteeka speed mu bwekka ne basetinze standard oba olupimo oluteekeddwa okutwalibwangako emisango emirala gyonna. Bwe basooka omusomera oyo omusajja omusango enkeera ne bamukomyawo formation ne bagamba committee papers, empapula ezimuweereza mu kooti ziri ready. Kooti neetandikirawo okutuula olunaku lwajjo ku Lwokubiri, ku Mande. Kooti neetandikirawo okuwuliriza era egenda mu maaso n'okuwuliriza. So guno ogwa Muwanga Kivumbi ne banne bagamba nti gwazibwa ng'ennaku z'omwezi 15 amateeka geekubira nnyo ku sayidi y'omwana okubeera nti takuumibwa mu kkomera, ate omuwaabi wa gavumenti talina nsonga gy'awadde kooti. Lwaki bano basigalya n'ensonga y'okuba nti Naggulu yanyoomye. Mukijjukira nti Naggulu kooti eno yasalawo nti omwana Wilson Muyinda atwalibwe mu remand home. Abaali mu remand home ye Naggulu ne bagaana omukkiriza, kitegeeza baziimula oda ya kooti. Kati abadde wakati tali mu kkomera gye baali bamusibidde, tali mu remand home, neesanga nga obweggamu buli ku poliisi gyatalina kubeera mu mateeka. So kooti yekimu ku byesinziddeko. N'ekirala ate yabadde Naggulu abadde asaba kooti nti Naggulu gye mwantwala mu remand home ate waabye okusinga mu kkomera gye mwanzijja eri abakulu. Nti Naggulu n'emmere nnyini abadde tafuna mmere nga gye yandifunye. Kati ng'okusaba kw'omwana okuba nti waaki yaddizibwa mu kkomera y'abakulu tekikirizibwa mu mateeka. Era mu mbeera eyo kooti n'egamba nti kiri safe ng'amateeka bwe gagamba omujja mu mikono gya remand home eyo gyasangidde obuzibu emuteeka emikono gya bukadde. First of all, ne bano abaana be basiba naye obutali bwenkanya obulaba bugenda mu maaso mu mbeera eno nti n'abaana bennyini kooti beyalagira nti batwalibwe mu makomera g'abaana, ate omu ku bo bamutwala ku poliisi abadde tanagenda kooti beyalagira agende. Era bannamateeka olunaku olwaleero bajja kuba nabo kye bakivumirira nga bakyogerako, naye okusingira ddala buli omu akiraba nti kino kigenda mu maaso persecution. Of course oli right now kitwalyagadde tulabe bano abantu bagamba nti bwe bagamba nti bakola omusango kyebaali badde bakola okuleeta obujulizi obukuluma, so si kubeera musakasa ono. Baali badde bamukomitinga ne bagamba nti kale bwaba balina obujulizi bamutwale mu high court atandike okukozesebwa, so si kubeera nga buli kiseera bamuleeta wano mu magistrates court ne bamuzaayo ate ne bamukomyawo bwe bityo. Kati byonna babiraga just baba bagezaako okupanishinga omuntu oba okubonereza omuntu nga tebanamukomitinga okugenda mu high court. So byonna tubivumirira, naye ffenna tumanyi nti ensonga yo persecution gye twogerako okukijjanya abantu abawakanya regime ya Museveni. Kugira abantu okujja wano turaizinze issue y'okuba nti tusuubira nti engeri gye twalabye kooti ng'etandise okuba nti ewuliriza emisango ng'egiwuliriza mu bitundu abantu gye bagamba gye baddiza emisango. Tusabye ne kooti nti engeri gye bagamba nti nno omusango gwaddizibwa mu maka ga ewaabe wa Honorable Muwanga Kivumbi mu maka ge. Tusabye ne kooti esalewo kooti etuule wali abantu bonna betulaba abalemesebwa okujja ku kooti basobole okubeera awo field court nga gye twalabye eggaba. So ze ensonga ze tusinza okuteesimbako essiro olwaleero n'ekitutwewuunyisizza state ng'ewakanya ensonga zino naddala ekyabaana okuba nti bawakanya okuba nti bateebwa akakalu ka kooti. Omusango guno
olaba ntulaba nti abantu beeyimirirwa twabawulamu emirundi 3 olwo Omwanga Kivumbi yasalawo tutandike n'abaana abato tuddeko n'abalala then ye yajja okusembayo kati tuli ku segment y'okulaba nti abaana abato tubasabira okweyimirirwa kuba bo etteeka likkiriza okuba nti beeyimirirwa mu kooti eno. Twafuna omukisa tusaba ripooti y'abaana abato ababiri, ripooti ne zivaayo eziraga ng'omu ali wansi wa myaka 18 n'oyo ripooti bwe yalaga nti nno asuka emyaka 18 kooti yasalawo nti nedda ontasaanidde kutwalibwa mu kkomera liri kujjako muli abaana. Era ntusaba okweyimirira kw'omu Mawanda Paul ne kooti n'egamba nti embeera ezikyali mu constituency eno tejja mmota kakalo kaayo kati naye netulagira tuleete birth certificate ekakasa emyaka gy'omulala Wilson mwenda. Kati Wilson twasobodde okufuna birth certificate ye nga neeraga nti wa myaka 17. Kwe kugatta ebiwandiiko ebyo era netuddamu olwayo netusabira Mawanda Paul nga tulaga nti Mawanda Paul tali mu constituency eno kooti bwe yagamba nti wakyaliwo omuliro kuba n'obutali butebenkevu bw'eggumba. Era tumusabidde nti nwakuwadde kooti luli yamumma kweyimirira tusabye olwaliwo Mawanda Paul kati essaawa zino ali ennaggulu remand home emuteeke mu mikono gya maama we. Era tulinze okusalawo kwa kooti ku Wilson ye ekisooka kooti yalagira atwalibwe ku remand home enaggulu naye ekyatwewunyisizza nti remand home y'enaggulu yaziimuula ekiragiro kya kooti. Omwana neegaana omutwala mu remand home. Kooti eragidde agende mu remand home yali takyasobola kuzzibwa mu kkomera. Kati ebbanga lino lyonna wabweru w'amateeka abadde akuumibwa ku poliisi. Twatuuse n'okugezaako kudda mu kooti olwaleero nga tewali na mbeera emuleeta mu kooti okusobola ffe okugenda mu maaso n'omusabira okweyimirira. Era tubali tulina okukyenyigiramu nga ffe ne bazadde be ne tufuna boodabooda n'owa poliisi aleeteddwa ku boodabooda okuva ennaggulu paka wano ku kooti. Kati ebyo byonna okuba nti omwana tali mu kkomera tali mu remand home ali ku poliisi mu bukyamu byemu bye tweyambisizza kooti okulaga nti ekituufu mu mateeka ono omwana amateeka galambika alina kuba mu mikono gy'abazadde be. Era ntusaba bbeeyi kimu ekikwata ku myaka gy'omwana siteeti ewakanyiza n'obazadde bamama owakanya otya maama w'omuntu. Siteeti ebadde ng'esaba kooti nti nno babakole DNA kuzuula nti oli maama wa mwana kuba kyekyokka ekibadde kisigaddeyo. Tuleese birth certificate, tuleese amabaluwa g'amasomero. For example Wilson essomero lye lyalenze lyense ne verification eraga nti student yatudde S4 n'ayitira waggulu nnyo n'abaana recognized. Essomero lirina amagoma lirimu recognizing ng'omu ku bayizi abasinze. Kati ebyo byonna bye tusinziddeko okugamba nti abaana abali mu mbeera eno abayizi abali mu mbeera eno tebagwanidde kubeera mu kkomera bagwanidde kubeera mu bazadde baabwe okubeera kuba ku ssomero. Tusuubira kooti ejja kubeera and 19 Mawanda have presented a solicitor whom I consider to be substantial. These solicitor are biological parents of the two juveniles respectively. I do not think there is need for this court to insist on proof of connection between the solicitors and the juveniles. That would be to take the matter too far. No person would come up and offer themselves as solicitors for the juveniles when they are not connected to them. And these solicitors have presented cogent documents of identification, that is identity cards. So it would appear that under the law in the Children Act, bail is always the first consideration for children who fall on the wrong side of the law. And the law appears to be inclined to make it very easy for children to be admitted on bail. I have in mind provisions of section 135, subsection 1, A and B of the Children Act. Remand of a child appears to be only where everything else has failed. Indeed, the one thing to consider in the circumstances of this case is that there is in the jurisdiction of this court
no established remand home, and a not decent place of safe custody has been identified. It would be for prosecution to bring the existence of such a place in the jurisdiction to my attention. In the application for bail, counsel have given me assurance based on section 135 subsection 1 of the Children Act that there is no serious danger to the two children if they are admitted on bail. Of course, counsel relies on what the respective parents tell him. As such, therefore, the two children, I choose number 4, Muyinda Wilson, and I choose 19, Mawanda Pope, are released on bail.